Omuyimbi Alimpa. Sebo. Ogamba otya kulika baby kyekisookera ddala? Ndi bulungi sirina buzibu kabibi twakasadde. Mwebale tusabira. Yesebo. Abawagizi bo basanyuse nnyo okuwulira nti Sebo ezadde walisuddewo. Wazadde mwana ki? Omwana boy. Ali mu mbeera ki? Wazaaliddewa omuzadde ssaawa meka? Omwana twamuzaalidde Buziga makya ssaawa 3 ennaku z'omwezi 15. Abazadde abasinga mu kuzaala babasala busazi baba operatinga. Mu kyabadde kitya? Ffe twazadde era nga buwulira nkugamba. Kwegamba omwana mwamusindise bulungi. Omumami ali mu mbeera ki? Maama w'omwana. Wamutumye erinnya ki? Mwana Erodini. Naye anaakuba music nga ggwe oba oyagala akola ebirala? Nze simulinaako buyinza. Oyinza bamulinako bwamukuza nakumuteekateeka kale nsobola okukomako okumanya. Twongereko ku ddoboozi naye kyenjagala okumanya. Oyagala muteekateeka abeera atya? Kifaananyi ki kyoyagala akuliremu? Just naye sigamba nti oba kifaananyi oba kino oba kino oba kino oba kino, wabula nti njagala abeerewo nga buli bwetaavu bwe nsobola okubumanya. Nti kusoma asome. So saa zino kati olina ky'okolerera. Luli obadde okolerera lubuto lulwo kasse. Kati Alimpa yafuuka kampuni. Kati nava mu by'okwekolera nga nze. Wabula kinene kale tekiringa bwotyo bw'okirowoozezza. Ogamba nti wafuuka kampuni mba sikitegeera. Oba otegeeza ki? Ntegeeza okubeera omuntu omungi. Nti olina abantu abalala bakuliko emabegawo. Abawerako. Embeera ebadde etya ennaku zino? Embeera ya Alimpa tebadde mbi nnyo kuba nze buli lunaku nkeerera kwebaza Katonda okuba ng'akyampadde obulamu buno bwe nnina essaawa zino. Ebivulu obadde obikuba mbadde nkulaba mu kagaali. Abantu ne bakufuuwa ssente, abantu nga bakulaze omukwano ssebo. Ngezaako ng'omuntu naye nga mba nnumwamu akatonotono naye nkola kye nteekeddwa okukola. Era bafaani bange nange mbagala nnyo. Era bwe ntuuka ku siteegi eyo nnyimbisa maanyi nga sibalirira kugulu mba ndi mu kuyimba. Ate oyagala kukosa atoddeyo mu ddwaliro? Eddoboozi liva mu kamwa na mu lubuto okugulu kwebadde. Abantu abasinga badde tebatya kubuukinga nga bagamba oyo w'omukagaali ayinza obutajja. Tewaliiwo yali ambuukinze ne sigenda ebiseera bino okuva lwe nava ku accident. Mbadde nga ntuukira mu budde nkwata shame. Kati saawa zino akagaali wakavuddemu okyakalimu? Essaawa zino natandise okutambula wiiki ewedde. Natandika okutambula wiiki ewedde ndowooza lwali Lwakusatu. Emiggo n'ogivaako? Okutambula ntegeeza kutambuza miggo. Ntegeeza kutambuza miggo ate gwe simanyi kikyotegeeza nti emiggo n'engivaako. Anti mbadde mmanyi otambula nga totambuza miggo, kye mbadde ndowooza. Essaawa zino tuzimba ggumba ppya. Zino bye natandise
ewiiki eno eyiseko emabega. Kati mu kulizimba olowooza oneetengerera ddi, abasawo bagamba ddi? Olwaleero ssaawa zino kyenkola tineetambuza n'emigga egyo nga tewali wankutteko. Achievement y'amaanyi. Omwana akayimba tonaba muyiiza akayimba kogenda muyimbiramuko oba omukyala? Obuyimba bw'abaana buba bungi nnyo tosobola bumalayo. Kati omusajja omuyiiya nga nze olw'omukyala ddo nabo natera okuteekayo, naye nga ku Sande nabadde wa bbawa ndi mu kuteekateeka pulojekiti empya. Ng'oyimba kwebaza maama wa mwana kuzaalira oba oyimba bibyo? Nze siyimba byange nga bannayimbira byange, nze nyimbira mawanga gonna emba nnyimba. Yesebo. Obuyimba bwa laavu ogenda bukomyawo? Era kyendiko ssaawa zino. Ogenda kuta kayimba kamu oba wagenze wabba wakola album? Nze ndi muyimbi kingi okusukako gwe munnamawulire ky'oyinza okumanya. Nina pulojekiti ya nnyimba 22 nga zonna nkole audio. Amaanyi nga mangi. Gundi manager wo Nombati nga kutaddemu omulimu gw'amaanyi. Ekyo ekirina ndi w'amaanyi. Ye manager wo twamulidde yakubye promota munoli ne bamutwala mu kkomera ssebo. Ensonga buziwuliddeko? Ebyo tubiwuliranga naye ezo ze bizinesi z'abasajja. Tewawedde mumanyi nti omusajja banamutwala mu kkomera n'abeerawo ntya abadde anteekamu ssente? Abasajja abaddala mmange nga ebyo biba tebikutuukako oba toli waddala. Ebyekkomera oba tewali gw'osobola kuva naye mu mbeera oba toli waddala. Mikwano gy'abaali bakuddukako bagamba ki nga bakwogera ebigambo? Tewaliiwo mikwano gyange gyanzirukako, mikwano gyange bonna ndi nabo. Olina oli gwe wajja mu katale eyali akola nakasero yatambulanga naawe abaakusembeza eri ekanyanya? Abo nayawukana nabo dda, nagenda otuuka ogwa ku accident nga nayawukana nabo dda. Ne bakwogerera ebigambo ne bagamba Alimpa tasiima tajjukira, ffe twamuyamba naye yafuna n'atugoba. Embeera yava ku ki? Nze siyambibwangako omuntu ng'oyo oba ng'abo, era nze nyinza okugamba naye mu ndongo eno si nze muntu gw'oyinza okugamba nti oba namuyamba kino. Kati omuntu wagamba nti yali anyamba ng'alemedde okweyamba aba alimye. Anasooka kweyamba teni n'alyoka ayamba. So bali bainonyeza byabwe. Okay, abawagizi bo kiki obasuubiza nga tonatera okumaliriza? Abawagizi bange bakimanyi nti kasita mpona ekigaali kaba kasaali. Omukyala aliwa nga simulabawo, tabuuziza ku bantu? Omukyala ogenza okujja ozireetireetimu, abannamawulire abalala bagenze babamukola ku interview akooye yali eri mu kisenge awumuddemu. Jjajja w'omwana bazadde omwana nga waali oba mawulire gamusanze eri Masaka? Amanyi nnyo Alimpa era bw'abeera agamba nti n'Alimpa asobola okulya nga alumwa enjala nga Alimpa ye mulamu nga ye naafunye ekyokulya kiba kituufu. Obaddewo wakati mu masekkati g'omukwano gw'abantu bano eno laavu ebadde etya nga tinnababeera mu mwana ne laavu y'olubutaawo? Nze ekitone ennyo nagenda okwatagana oba mukama wange ono yagenda okumpa omulimu nga eggulire lya mukyala we nalimanyaako.
era ebitonotono kuba nti ebimu sibimanyi nnyo wadda baludde ebbanga akuba nti ebimu tetubyambuya kamera naye gwe bwe wava ku mazzi wafuna mukyala mulabi nedda so nze ŋŋanze era ne bazanya Alimpa gye yanzijja gamba gye nali eri ewalewala eri nali simunange esawula nnyo bituufutuufu naye siina kati naye nsuubira okuba nga onoonya omufunze sirina ate ngambe nti nina atalina aba anoonya mukyala wakikula kyowandiyagadde anajja mukama abaana bagenda commenting ano pe namba ye mukyala wakikula ki nze kyekugambye anaabazze nga musiimi tegeeza bonna bajje olondemu nga Lwasa bwe yakola naye ate neetaganya omuntu yabugumizibwako ng'asomyeko ng'alina eddiini ng'alina empisa ng'alina akasente asobola okuteekamu ng'alina ekyo kyogedde Alimpa kiki omuyigiddeko mu mbeera eno Alimpa musajja mukozi ate waddala mullo ate wa mazima bw'agamba ekigambo kye akibeererako ekyemumanyiko bw'abeera agambye nti tugenda kukola leero interview ne bw'obeera weegizeegizeemu akkubira essimu kugambye bwakuweesa ddyo nekko n'abeerako n'okwatira ddala lumu tagabisa mukono gumu nze okuva weyampa obuvunaanyizibwa kubanga mukwasaganya ku mirimu gye kugiddukanya yampa n'omutima gumu Alimpa bayanga waliwo steps zetubeeramu kale mu music naddala mu industry tufuna n'ebikemo bingi ebirimbalimba naye ebisinga tebiba ku mulamwa Alimpa bw'ofuna obuzibu omukyala wo tewawulira nga olaba nga atuuse ku mbeera y'okuva akaagende abantu bonna ebimu yali ayagala kubeera wengi abantu abamu kuba walina emikwano egimu gyadduka naye gwe omukyala we yali ayagala beera wooli olinamu kirungo ki n'omuntu waddala kiyinza okugamba jasi waddala mukwano gwange Sefuko yagamba nina omuggo gwa Musa gwe gubabeezaawo oli waddala laga payipu olina ki omukyala kyanaagumirako kuba kati gwe tuli mu lutalo lwakunoonya mukazi nze nina mazima amazima agataliimu ssente sigenda nze sirimba olina ssente wuliriza ng'ovudde ku kyessente nze siri muntu alimba era bwe mba nga ndi muntu alimba mba nja kufuna omuntu ate yekange ka beboyi kali myaka 8 agamba ate ono waawa so kati njaanyi omuntu nemubuulira amazima nemugamba oba olina mujjawo oba biki naye nze kati njogera mazima ndi oyo bebi wamufunawo mu biseera wewakuumira faamu ebiseera nga nkyali mu magye omuyaya ali munda mulaalo nkyali naye navaayo ekyumba yalira emboozi maama w'abaana bigambo kibeeza omusuubiza kuba ogenda kuddamu okuba ehiti era bajje ate ng'akaddiye omukyala bw'azaala amabeere gayiika naye ono olowooza nzindika ebyo ne kati era babaddewo nga nehiti nzingi anaye wali so yaguma ate nange ndi waddala nze bemala okukola mba maze okukola kyekiba kyanjeese kiddako kuba kutambula abagenda kwebaka omusuubiza ki bayidayo amaze okuzaalira omwana kati kikyoyinza omusuubiza ekikwatikako dhani waddala sisuubiza busuubiza wabula tulina enteekateeka ey'okukyala kwanjula bebyo ey'okwanjula di obudde bwonna eyo nteekateeka kirabo ki kyewamuwadde bandaba wali ekimuli gwe yakiguze oba payipa laga fireman ekyo muna 10 yakingulira badde manyi kyaleero kyabbe bakigula dda kiminga akwagala nnyo mukyala teyanyiiga amanyi tobangako na gurupu y'abawala nemutisa n'akomo n'agamba ne bebi leero saakutegedde
anti naye abeerawo. Okay. Nze mbeera naye nabo ne babeera Manya ki gotero muyita agamugumya kubanza owange ntero muyita baby Hana beautiful.